Bale kubakumirako baganda baffe yene embeera eri Kasubi ku Masiro waliwo ajidde waneeno mu NRM gwe mulaba abantu bagoba eri wansi ng'abantu babadde basobola okuba nga yeekeza Amasiro abantu bamutudde Kalinnya mwebale nnyo baganda baffe mwebale kwekumira ku mukutu guno gwa the online updates page. Tuli ku Masiro ga Kabaka waneeno Emmengo Amasiro gaidde ate tubadde tukyali ku Amasiro ne wabaawo omwami ayiseewo ng'ayambadde ka t-shirt ka mwami Bosco aka Museveni n'akagaali aka yero yene ensasage gye mulengera eri yonna abantu babadde bamugoba naye tetutegedde bulungi bwe bamutadde. Abantu babadde bagamba osanga yayokyezza n'Amasiro. Tuli mu mbeera y'Amasiro okujja ate omwami azze n'ayitawo waneeno ng'ayambadde akatishaati ka yero. Abantu gwe mulaba bagoba gye emisinde gino eno twagala kulaba azzeewa akuttewa. Kugambye abantu baakoyera ddala ekiyitibwa mwami Bosco. Mwebale nnyo baganda baffe abeekumidde ku mukutu guno gwa the online updates page. Tuli ku Amasiro Emmengo ng'ate tuzze kubawa ekiri ku Masiro. Tubadde twakatuukawo nga twagala okubaweereza ekiriwo ku Masiro ate ne wabaawo omwami ayiseewo nga ayambadde ka t-shirt ka NRM aka Bosco n'ayita ku Masiro we gajjidde wennyini n'ayita ku Bwakabaka ng'ali mu t-shirt kya NRM ekya Museveni n'akagaali ka NRM. Gye emisinde gino eno gye mulaba abantu babadde batwala nga bamugoba bamututte kaguddeyo ng'abantu bagamba osanga kyekyokyezza n'Amasiro. Abantu bano be mulengera waggulu wano bonna be babadde bamutwala emisinde. Nziruseeko kyenzirukako naye ate alabise nga andese. Mpozi baganda baffe mwebale nnyo okwekumira ku mukutu guno gwa the online updates page. Kaakati omwami oyo andese mbadde njagala mbalaga akayirigomba abantu ke bamutwala naye alabikise nga atuddukako. Kanyambuka ate tudde ku Masiro ndabike nga mbatuusaako ebigudde ku Masiro. Mubeereeko musheyaringe mwebale kubeerako baganda baffe mwebale kuwagira mukutu guno gwa the online updates page. Amasiro gaguddemu ennabe. Amasiro gayidde. Yemboozi abantu gye banyumya abantu mubalengera bonna bagenda kulaba kituuse ku musajja oli owa NRM azze. Abasajja baneeno batandise kutumanyira bumanyizi. Abasajja batandise kutumanyira na kutyoboola Buganda nga tuli mu nnaku ey'ekitalo ennyo. Obuganda buguddemu ensasagge. Amasiro gayidde ate omusajja kutumanyira nga gira mu bitishaati bya Bosco ku Masiro. Kutumanyira nga bagira mu bitishaati bya Bosco ku Masiro. Gye emisinde abantu gye bamututte nange kansambyeko waneeno nzire ku Masiro ndabike nga ate mbawa ekiriwo ku Masiro obudde buneeno. Mwami Bosco abantu baabo Obuganda buguddemu ennabe. Tuli mu nsasagge Amasiro gayidde ate otusindikira abasajja b'obutishaati. Nsimenya abantu b'Emmengo olw'okwebeereramu babututte. Abantu b'e Kasubi munansonyiwamu abantu b'e Kasubi bamututte Talinnya. Abantu b'e Kasubi bamututte Talinnya bamugobye gempuliddeko nti abapoliisi era be bamutaasizza. Kaakati nyambuka akasozi mu abakamanyi obulungi ennyo akasozi akawano ku Masiro e Kasubi nga ndabika nga nzirayo mbawa ate ekigenda mu maaso wanene e Kasubi ku Masiro. Mubeereeko musheyaringe muyite bannammwe tulabike nga ate tubatuusaako ekigudde ku Masiro. Buganda erumbiddwa. Amasiro gayidde munansonyiwa batatuwulira bulungi anti emisinde nyambuka jambwa okuva eri ku kkubo wansi e Kasubi okulabika nga ate ntuuka ku Masiro.
ndabike nga mbawo ekigenda mu maaso. Kaakano ndabika nga ntuuse awo bonna bonna be mulengera bantu abali ku masiro bazze kulaba kiki ekigudde mu Buganda. Banaye abantu baagala nnyo Obuganda. Obuganda bubeera bizza ne korona. Yeyo embeera eri ku masiro obudde buno. Embeera eri ku masiro obudde buno eno. Abantu bazze kulaba ki ekigudde ku masiro gaabwe. Bazze kulaba kiki ekigudde ku masiro gaabwe. Genda kulabika nga ate nfunayo omuntu omu ali okumpi kambalingizeemuko katono munda. Mwe baganda baffe abali kuno abamanyi amasiro sofa ye embeera gegana amasiro. Tujja kufunayo omuntu omu obanga babiri betubuuza ku batusoosewo abaakeddewo batubuulira ate embeera ki etuuse waneeno. Embeera wewe wasooka abapoliisi mubalengera munda abakuuma ddembe. Kaakano ngenda kufunayo omuntu omu babiri abaliwo balabike nga batubuulira mbeera ki egudde ku masiro waneeno. Mukyalinge mubereeko muyite bannammwe. Njagala nfuneyo omuntu omu ku baasitooseewo alabike nga ate atubuulira mbeera ki eri ku masiro. Naye nga sinnamufuna nsaba nsooke mbalingizeeko munda. Nsasagge yagudde dda, poliisi yo yatuuseewo dda nawe mulengera. Poliisi yeeyo baroyo gaadi bonna bonna baabo batuuseewo dda. Simanyi bamubiraba bulungi naye nga yeyo embeera eriwo sofa obudde buneeno. Nsaba nyafunayo omuntu omu ndowooza ku batusooseewo atubuulira ate ki ekiguddewo. Gye baleko ssebo. Kale oli ku the online updates page. Tusaba otubulireko mbeera ki egudde waneeno. Embeera egudde wano batusanga mukaaga gakikangana. Amasawo nagalamika okujja. Yesebo. Naye kinneewunyisa emmotoka z'amazzi zinza otuuka wano. Fire brigade batutusoowo ssaawa 7 n'ekitundu. Nga gaayidde ssaawa mmeka? Ssaawa 6 n'eddakiika 40. Mazima ddala ne zituuka wano ssaawa 7 n'eddakiika 3. Tubaga abantu ingedi bazikize baganye. Ekyobusungu lwaki emotoka emweze dakiika 2 amangwaga amazzi gaba gaweddemu. Naye nga wezeegazikizza oba tegazikizza? Gakyayaka. Buli mukulembeze bannaye embeera eguddewo ku masiro. Abantu banyiivu nnyo, abantu banyiivu nnyo. Tegunnazikira. Kati fire brigade weziri. Tezina mazzi wano nakatono amasiro gakyayaka amasiro kutomulira wano ku ssaawa 6 n'eddakiika 40. Naye emmotoka ezizikiza omuliro ziza ssaawa 7 n'eddakiika ndowooza ng'esigwamu. Naye batuganye kuyingira gazikiza tubagamba tuyingire gazikize baganye. Bamanyi obuzibu Lwaki babaganye oyingire ogazikiza? Tumanyi lwaki obatuyamba kutubuulira tukigwe. Buli mukulembeze wa Buganda ajja wano bamuganye okuyingira. Buli mukulembeze wa Buganda ajja wano bamuganye okuyingira amasiro. Ani abaganye oyingira? Ani aganye? Buli mukulembeze wa Buganda ajja wano bamuganye okuyingira amasiro. Lwaki bamuganye okuyingira? Kitegeeza bamanyi otavuddeko omuliro kuno okwako. Kati waliwo ambulensi endala ze baleeta oba? Waliwo fire brigade endala ezijja? Omukulu wamu okyogerako ki ekyembeera eno amasiro okuba nga gayidde? Amasiro bo bennyini bageeyokera. Lwaki ffe abagazikiza batugaana oyingira? Ekisooka kwabo tekuli ayina mazzi. Ne mu kusooka bennyini oliwo wano. Era gajja kusooka kusinga era kinemesa oyingira kyekyaki. Abapoliisi be babaganye oyingira? Abambejja abagaana okuyingira. Amagye abalimu abakuteekulu kye tulaba mu Uganda. Kanziriremu muganda wange, kanziriremu. Lwaki bakabya kabaka waffe amaziga? Buli kanaku twakabya amaziga buli kanaku. Njagala kali koosoose kali akabakisi baganda. Bannaye yeyo embeera egenda mu maaso waneeno. Abantu banyiivu ekasubi. Abantu banyiivu ekasubi. Abatusooseewo bagamba nti omuliro gwakutte essaawa zaabadde nga 6.
omuliro gwatandise essaawa nga 6 naye ate ambulance ne zijja wano eno I mean fire extinguisher tuli ku masiro buli nnaku tubanja kakiro amasiro gaggwaddi naye ate kakati amasiro teganoko ate kati bwongeddeko ennyumba y'abalongo okujja kisinza nnyo Uganda era mukakasa nti kugenda kubeera mu mbeera ddala okuva ekyo obwo bwe Buganda bwennyini obuyidde era tusinye okuziba kunene ekiyidde ennyumba y'abalongo ennyumba y'abalongo eyo nkulu nnyo mu Buganda era tutuuse wano batuganye okuyingira naye nze erinnya lyange nze Lusika Lyesubula Nakimbugwe nga nze ow'eggombolola eno eya mukulu wa kibuga Mengo tuuse bantegeezezza amasiro bwe ntuuseewo bantegeezezza ekiyidde ennyumba y'abalongo naye ennyumba y'abalongo nkulu nnyo mu Buganda era Obuganda buzze nnyo emabega butusinze nnyo ensonga entuufu tennaba kwogerwa naye ng'abazikiza gye bali munda n'abasirikale bangi nnyo naye abantu bonna babaganye okuyingira. Maama nsaba otwawuliremu ku mulabi wano atulaba enjawulo wakati w'amasiro ago ge bagamba agayidde ate n'ennyumba y'abalongo enjawulo eriwa wakati w'ebibiri ebyo? Ennyumba eyidde y'ey'abalongo eri muzibu azaala mpanga yo teyidde gego ge tubaddengako buli nnaku tubanja gaggwaddi n'ennyumba z'abalongo zibadde eno bbali naye ng'ennyumba eyo nkulu nnyo yeeterekebwamu ebintu byaffe ng'Abaganda ebikwata ku bintu nga ki ebiterekerwamu maama tuweeyo nga bibiri? Abalongo bw'oba oli musajja Muganda oba otegeera abalongo kye bategeeza abalongo baffe bonna bali mu nnyumba eyo be bayidde. Muteebereza bwandibanga waliwo ayagala okulumya Buganda nga kino bakikoze bukoze era tukiteebereza nti waliwo ayagadde okulumya Buganda okugiza emabega. Erinnya lyange nze Lusika Lyesubula Nakimbugwe nga nze ow'eggombolola eno mukulu wa kibuga Mengo Lubaka. Embeera egenda mu maaso baganda baffe eyo embeera egenda mu maaso baganda baffe mwenna abeekumidde ku mukutu guno gwa the online updates page. Eyo embeera egenda mu maaso mwenna abaganda baffe abali ku mukutu guno gwa the online updates page nga tutegeerezebbwawo omukyalo omu nti nno amasiro gali ge mumanyi ag'Obuganda go ate tegayidde naye ate mbu ekiyidde y'ennyumba ey'abalongo. Baganda baffe abali kuno abamanyi ekiyitibwa abalongo mwenna Abaganda nga mumanyi ekiyitibwa abalongo n'Obuganda ennyumba eyidde ekutte omuliro y'ennyumba ey'abalongo. Pozi abakatugattako ku mukutu guno ogwa the online updates page tuli ku mulamwa ogw'omuliro oguli ku Kasubi Tombs oba amasiro g'Obwakabaka obwa Buganda wano e Kasubi mu kibuga Kampala ng'ate ennyumba ey'abalongo ba Buganda ekutte omuliro. Tutuuseewo mu mbeera bagamba tebamanyi kivudde ku ki tebamanyi muliro kwe guvudde naye ng'abapoliisi mwe bali munda bagezaako okulaba nga bagoberera ensonga okulaba omuliro gwo kwe guyinza okuba nga ate guvudde. Abantu b'e Kasubi babadde banyiivu nnyo bagamba omuliro gwatandise ssaawa 6 naye zigenza okuwera ssaawa 7 kitundu nga fire brigade tezinnajja. Fire brigade zigenza okutuuka zituuse ssaawa zibadde 7 zigenda 8 naye ate nga n'ezo entono ezizze eddakiika 2 nga bagamba amazzi gaweddemu abantu b'e Kasubi babadde bo tebalutumidde mwana nga bazze dda bazze n'amazzi gaabwe bazze na buli kimu okulaba nga ate bazikiza omuliro guno ogubadde ogukutte ennyumba y'abalongo wano e Kasubi ku masiro naye ate poliisi ne bagaana okuyingira ekisinza okubaluma ennyo nga bagamba nti ate ababagaana okuyingira sina Baganda basajja bali awo Banyankole basajja bali awo Batooro Bahutu Banyarwanda be babagaana ate okuyingira amasiro gaabwe ne beebuuza lwaki ate Omunyankole atugaana okuyingira amasiro agaffe ag'Obuganda ng'abantu banyiivu nnyo bagamba lwaki Omunyankole atugaana okuyingira amasiro gaffe ag'Obuganda Omunyankole Omutooro Omukiga Omunyarwanda agaana ate Omuganda okuyingira amasiro. Ekintu ekyo kinyizizza nnyo abantu b'e Kasubi nga mulabye emabegako wali eri
nga bagamba Omunyankole agaana atya Omuganda oyingira amasiro kuba bo abantu batuuse bagamba be bagezimbira ennyumba ezo be bazezimbira naye ate we zikutte omuliro batuuse okuzizikiza bo abazze n'obudomola bw'amazzi abazze n'amabaafu ng'ate abantu babagaana okuyingira. So yembeera eyo eriwo obudde buneeno eguddewo wano mu kibuga Kampala ku masiro ga Kabaka nga abaganda bali mu mbeera esinga okuba ey'obulabe ennyo. Jebale ku muganda wange nsaba kunnyonnyolako ku mbeera egudde wano. Omuliro gwe gwatandise okwaka mu masiro ku ssaawa 6 ziweze ssaawa 7. Tandika baba. Omuliro gutandise okwaka mu masiro ku ssaawa 6 gw'emisana. Ffe bamu ku basooso tuuka wano ne tutuusa wano ne batugaana okuyingira manya gundi fire brigade ez'essaawa 7 ne batugaana okuyingira ngu fire brigade egenda zikiza naye ne kati omuliro gukyayaka ffe batugaanye okuyingira. Tusoosera bamukka waggulu ne tudduka ne tujja kusanza abasirikale nga basazeeko dda geeti zonna. Bagambye omuliro guvudde mu Balongo naye Balongo batuufu beekyange Abanyarwanda bava bateeri ne bajja okukuuma amasiro. So yeeyo embeera ebadde egenda mu maaso wano eno ku masiro namawulire munayingira wonna mawulire. Yeeyo embeera egenda mu maaso wano eno ku masiro nga tulabika nga tulumbiddwa ate okulabika nga Obuganda saidi y'Abalongo erabika nga ebadde eyidde naye bakkirizaako bannamawulire okulabika nga batuuka balabike nga ate bakwata ku bimu ebiguddeko ku saidi eno. Tufunye omukisa okulabika nga ate ffe abamu ku bakkirizibwa okuyingirako eno kakati nga ssaawa yonna tugenda kuba nga tubawa ekivuddeyo embeera eriwo ebintu mubiraba byo byagudde dda naye babadde bayita bannamawulire naffe ne tulabika nga ate tulina we twesolosezza okulabika nga ate tuyingira. So tugenda kuba tubabuulira buli ekivuddeyo waneeno ku the online updates page mubeereeko musharinge muyite bannammwe balabike nga ate bajja balabe ki ekiguddewo balabe embeera ki eri ku mpozi abakatwegattako ekiyidde si ge masiro gali ge twali tusonda mwateekanga ettoffaali agaali gajja luli ekiyidde y'ennyumba ey'Abalongo nga ssaawa yonna tugenda batubawa ku ki ekiguddewo yeyembeera fire brigade ziizo mwe abamanyiiwo waneeno mu masiro ag'Obwakabaka yeeyo embeera egenda mu maaso. Fire brigade ziizo zaatuuse dda essubi liiryo lye baazikiriza wansi wali eri. So tugenda so yeeyo embeera eriwo obudde buneeno babadde basoose kutusitoopinga batugambye tulinde ku minisita wa information alabike nga ate ajja atubulire ekituufu ekituuseewo. So yeeyo embeera egenda mu maaso mulengera nga ate bazikizaako kye bazikizaako ate batugambye tulinde ku minisita wa information alabike nga ye ajja atuwe amawulire amatuufu. Kati mujje tugirire wano wansi tufune bulungi yeeyite ajja kwogeranga kakati yoyo minisita wa information wano ku masiro alabika nga atutwala okutulaga kiki ekirabise nga kigwawo ku masiro waneeno. Eyo ennyumba y'Abalongo eyidde natusonyiwa tebatukkiriza kutuukayo naye ng'ate mmwe abalaba obulungi ennyo tugenda zoomingamu tubalage ekigenda mu maaso. Yeeyo ennyumba y'Abalongo eyidde kankazoomingemuko yeeyo ennyumba y'Abalongo erabise nga ejja naye fire brigade omuliro ebadde eguzikizza
eyo ennyumba y'abalongo essubi lino lyerimu ku ssubi eribadde liyidde nga lirabise nga abalizikizza mulengera ebiti wali ebibadde birabise nga ate bikwata omuliro ebyo ebiti ebibadde bikutte omuliro bimulengera awo mpozi abali eri bwe bamu ku bazirakisa abadde bazikiza omuliro guno eno embeera eriwo obudde buno eno ate nga batugumiza bagamba amasiro gali ge mumanyi obulungi ennyo ge mwasondera ettoffaali erya muganda waffe era Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga ddyo liri mu mbeera nnungi nnyo ng'ate batugaye tusooke tujje wano eno batulage ewayidde ate oluvannyuma nawo tubatwalewo tubalage nti tuli mu mbeera nnungi nnyo. Muganda waffe ogambye minisita agenda kuyamba ki minisita ono weewaawo ayinza okuba talina kyamaanyi nnyo kimulowooza alina okutunnyonnyola ki ekiriwo obuzibu buyinza kuba nga buvudde ku ki embeera ate gyagenda okulabika nga atunnyonnyolamu agenda kutunnyonnyolamu obuzibu buvudde ku ki omuliro guvudde ku ki ate nga Abaganda babagumizza batya ate amala atulambuza atutwaleko ne ku masiro gali eri ge twasonda ge mwateekako ettoffaali buli Muganda ge yalabika nga asonda mpozi mwe abamanyiwo obulungi ennyo mbatambuzaamuko katono mbatangazaako katono mugalengera galabika gali mu mbeera nnungi so minisita wabanga atuuseeko wano eno agenda kuba nga atubuulira ekituufu ekiguddewo baatuganye okuyingira mu ssubi lino eno naye munansonyiwa nze ndiyingiddemu munansonyiwa okubanga nga yingiddemu kati waliwo ebiri eri batuganye okukwatayo naye katulabike ng'ate banaye ndowooza tugende banaye abamawulire mujje mulabe ku muzibu azaalampanga ate mwe tugenda eyo minisita agenda kutulambuzaamu ate alabika tulaga nga agammwe ge mulowooza agabadde gayidde we gakyali mu mbeera ennungi so yeyo embeera eriwo nga bagenda bbanga batulambuzaamu batulage embeera egenda mu maaso na buli kimu engeri gye kitambula olw'ennono z'Obuganda sayidi ezimu bazitugobyeko eyo embeera egenda mu maaso wano eno Kasubi mpozi Baganda baffe abakegatta ku mukutu guno gwa The Updates online page tuli wano eno Kasubi ku masiro nga yeyo embeera ebadde egenda mu maaso nga amasiro abantu bagamba abatusooseewo bembadde mbuuzizaako bagamba omuliro guno gwagenze ne gukwata ku ssaawa zabadde 6 ez'emisana naye fire brigade ne zirabika nga zituuka wano eno ku ssaawa zabadde nga 7 ssaawa nga 7 ne balabika nga ate baguzikiza abantu babadde banyiivu nga bagamba nti ate ne fire brigade ezizze ku ssaawa 7 ogwo zituuse nga ate ziba zifukirira amazzi mu ddakiika nga 2 ate ne ziggwamu ate mbu balina okutumya endala ezizze ng'abantu banyiivu nnyo bagamba lwaki bo babaganye okulabika nga ate beezikiririza omuliro lwaki ate abanyankole bye babagoba ku masiro naye we tuyingidde ne batugumya ne batugamba nti amasiro ffe ge tumanyi tegayidde naye ekiyidde y'ennyumba y'abalongo waliwo we batakkiriza bannamawulire kutuuka bwemulengera ettundubaali olwo eryo waliwo ennono z'Obuganda n'ebintu ebimu ebyekusifu bye tuba tetulina kulaga we batugambye naye nga sofaayo eyo embeera egenda mu maaso wano eno kaakati tulinda minisita nga babadde batugambye alabike nga atulambuzaako atutuuseeko eri ku masiro ate amapya ge bali mu kuzimba ge tubadde tulowooza nti gegayidde so batugambye nti ennyumba y'abalongo eyo eyidde kintu kya mugaso nnyo mu Buganda era buli Muganda yenna ng'otegeera Obuganda okimanyi bulungi nnyo ki kye gategeeza gye muli oba gye tuli so tuli mu mbeera ya kasatiro buli omu adde eno n'eri ate okulabika nga tuddukanya emirimu gya Ssaabasajja Kabaka abantu mubalengera babunyedde obufoofofu abantu abamu bangi ku geeti balemesebwa okuyingira olw'ensonga y'okwekuuma ekirwadde
n'okulizavinga ennono z'Obuganda. tubaleke bakakkane tugende wali tufune ekisembayo tusobole okuba tukolaki. Banaye gundu mujje tugende embeera nga bumanyi olw'ennono z'Obuganda ebifo ebimu tebikkirizibwa kuyingirwamu ate nga omukyalo omu ku balabirira Obwakabaka buno eno bagamba tewali kintu na kimu kye basevinzeemu y'omukyalo oli gwe mulengera eri naye batugobayo batugamba tuveeyo tubeeko ate sayidi endala gye tuddako. Abo bemulengedde awo abamu be bazaana b'Obwakabaka ng'ate bagamba be badduukiridde omuliro ogwo ogusooka mukisa omubi tebalina kintu na kimu kye basevinzeeyo. Tebalina kintu na kimu kye basevinzeeyo kaakati nga eky'omukisa omulungi omuliro gwo basobodde olayika nga bagutuusa ku nfeete. Kaakano katulabike ng'ate tuyongerayo ewa minisita wa information nga bwe batugambye ate alabike ng'abaako byatulambuza abakakase bulungi ffe ng'Abaganda abali kuneena babadde balowooza nti amasiro gaffe gayidde. Minisita asobole okulabika nga atugumya atuzzeemu amaanyi atulage nti go gakyali mu mbeera yego amasiro basooka balaba because anga y'abantu eriwo bamanyi this is the one. Yes, this is the main point. Abekiriwo nyifuna weekiraba kiriko. So mwenna Baganda baffe abadde balowooza nti amasiro ge gayidde. Tugenda mulaba omulimu ogw'okuzzaawo omuzibu Azaalampanga bwe gutambula mugulabeko musobole okugatta awamu emboozi eyo n'ennyumba y'abalongo eyidde ne muzibu Azaalampanga. Kati minisita soka tukole interview olwo tugende lumu. Kale. Tufunye naye balika bamala okutuuka sinyiza okwesanga nga nzizeemu emirundi nga 10. Katubeere wano. Banaye tukolemu ka distance kasita mubanga muwulira bulungi kazibu. Kubanga ki ekirwadde weekiri tulirwadde ssebo ekitiibwa ddayo emabega tusigale we tuyimiridde nziremuko emabega awamala kamera tujja zizuminga ekifaananyi tugenda kusirika sobole okuba nti n'abagundi basobola okusika obulungi kimala genda wali eri wamaita waludde saidi eri kakati omukulu Jonathan Nsubuga agenda bawaako katono mulimu gwa muzibu Azaalampanga bawulisungayo omulimu gw'omuliro ogubaddewo mu masiro ekisubi olwaleero. nawe mulabye ekitalo nnyo kino wano leero naye minisita ajja kwogera ku ebikwata ku ebiddako ku mulongo naye nga mulaba omulimu gwa muzibu Azaalampanga emabega wange ogwadde gutambula bulungi nnyo era ne mu kiseera kino ekya lockdown abakozi badde basula ku site nga bakola mujja kulaba omulimu omulungi ennyo gwe bakoze era kano kabadde kabonero era tubeere careful nga tutunira ki omulimu gwe tukola kubanga ekituusa ku nnyumba eri okituuka ku eno kyo kiba kizibu naye omulimu guno gutambula bulungi nnyo era tusobola okugumala mu kiseera ekitali ekyewala ennyo mu maaso. Minisita omuliro tufunye ekizibu ettuntu lya leero omuliro ogutannaba kumanyibwa ku kigwe guvudde agwokeza emu ku nnyumba ez'abalongo mu masiro e Kasubi naye njagala okutegeeza Obuganda nti abalongo omuliro tegubatuuseeko olw'ensonga nti essubi erivudde waggulu libabuutikidde bwe batyo Mukama n'atutaasa mu mbeera efaanana bw'etyo era okwebaza ennyo
okusooka Obuganda obuwulidde enduulu ensonga y'Obuganda obukuŋŋaanidde ku Masiro wano e Kasubi olwaleero tukitwala nti kintu kikulu nnyo ng'era Omuganda bw'agamba nti bw'owulira enduulu oyanguwako okudduukirira enduulu n'olwekyo twebaza nnyo Obuganda bonna obudduukiridde enduulu ey'omuliro ogubadde wano mu Masiro e Kasubi era mbugumya nti nnyumba ey'abalongo yekutte omuliro abalongo omuliro tegubatuuseeko wabula omulimu gw'okuzzaawo Muzibwazaalampanga gwo gugenda mu maaso ne mu kiseera kino kyennyini kyetubaddemu ekyomuggalo oba kyetukyalimu abakozi weebali abatava wano kuddayoka okwewala ate okuleeta endwadde Buganda tubwetondera bwandyagadde okulaba ennyumba ey'abalongo eyikutte omuliro naye mu Masiro wano tulinamu abazaana ba Ssaabasajja Kabaka bangi emyaka gigenze ate tusobola kumanya namuffe ekirwadde ekya korona kiyinza kuba kwani oba ani naye tubeebaza nnyo abo bonna abadduukirire twebaza poliisi ezze mu bwangu obw'ekitalo okulaba nti eyambako mu kuzikiriza omuliro twebaza abo ababeera mu Masiro wano abanguye nnyo mu ngeri ey'ekitalo okulaba nti bazikiza omuliro abamu bafunye n'ebisago naye twebaza Mukama Katonda nti wali afudde ate era nabo abafunye ebisago bali mu mbeera nungi n'Obuganda twongera obugumya bubeere bukkakkamu ensonga eno ekwatibwako era n'ensonga zonna ezikwatagana n'okuzzaawo ennyumba ey'abalongo abalongo abo baali bakuumiddwawo bukuumwa kubanga balina ennyumba eyaabwe ey'enkalakkalira eteekeddwa okuzimbibwa nga tugoberera ennono nga bwerambika. Minisita, omuliro ogwasooka gwakwata Muzibwazaalampanga kati naguno we gubeera nga gukutte bwe gutyo olowooza tekyeraliikiriza Buganda nti ebintu byonna omuliro gugenda kubeera nga architect kya Jonathan bwayogedde kino kituwa kano kabonero kankukunala newankubadde gavumenti ya Japan eyina ssente ze yasuubiza ng'eyita mu kitongole kya UNESCO nga kyo ssente ezo zigenda kukola okulwanyisa muliro mu Muzibwazaalampanga si bwe kiri ssebo kakati awo kana akabonero akabaddewo olwaleero kongera okutwoleka obulabe obuli ku nsonga ekwatagana n'omuliro era kino kigenda mu maaso okwongera okwetegereza nangeri ki gye tuyinza okutangiramu omuliro okukwata ennyumba endala yonna mu Masiro wano e Kasubi. Muteebereza okuba omuliro guno guvudde ku ki? Mu kiseera kino abakugu mu by'omuliro bali mu kunoonyereza kiki ekivuddeko omuliro guno okukwata era tusuubira nti mu bbanga si ddene Obuganda tujja kuba tubutegeeza kiki ekyavuddeko omuliro guno kubanga abakugu bali mu kunoonyereza n'okwogerako n'abantu abamu ababaddewo mu Masiro okulaba kiki ekivuddeko omuliro tubategeeze omuliro kwe guvudde. Okujja kw'ennyumba y'abalongo eno ebadde y'ekiseera kina kye kikosa eri Obuganda? Ennyumba okujja kw'ennyumba kikosa kubanga kiringa bw'obeera n'ennyumba yonna gy'obeera nayo oba ogyetaaga kakati abalongo babadde baterekeddwa mu nnyumba eyo kakati ate bwekwata omuliro ekyo kitukosa naye ng'enteekateeka ez'okuzimba ennyumba ey'enkalakkalira nazo zigenda kukwatibwako oluvannyuma lw'okuyita mu emisoso gyonna egy'ennono nga bwerambika. Ennyumba ezimu zitera okubeeramu ebyoto n'ennyumba y'abalongo ebaddemu ebyoto. Kakati manya kwoterezaamu wano Masiro tulina ennyumba z'abalongo bbiri abalongo abasimbiri n'abalongo abawenda n'ennyumba ey'okusatu Kajaga baba bawumbira kati ennyumba emu ekutte omuliro baddemu abalongo ba sayidi emu e Kasubi eno kubanga ebintu tukozesa okuzimba vegetable materials subi miti chance okukwata omuliro nene nnyo guno omuliro gwa kusatu wali ennyumba endala yakwata omuliro naye ebiro gyayitawo for investigation tuzuula nti nno wali omuntu yakoleramu naye eno naye ekutte era tugenda kutunuulira tuyige kiki tulina okukola okulabira ddala nti tufuna obuyambi bw'amangu oba okwetaasa n'ebintu ebikozesebwa okuggyawo omuliro tubiina byonna era obutandise abalina extinguisher ziri ku site zikoze before the fabricate gatena kutuuka wano naye mbadde nsaba mbere bakakkamu ensonga y'omuliro mu Masiro si mpya era tukyanoonyereza ku nnyumba Muzibwazaalampanga engeri y'omulimu gikwakwatamu naye n'ennyumba zonna eziri wano tukoze plan
okulaba nti kino buli nnyumba etuukibwako mangu bwe mubutandise era tusambire bakkakkamu Muziba Zarampanga yo omulimu gugenda mu maaso nnyo era nayo eriko obukuumi bw'amaanyi nnyo mulaba poliisi n'abamagye babeera wano tulina okufuna abantu bajja kuteeka ennyumba ku bulabe naye mbeere bakkakkamu we tuli abakugu tubakunoonyeza ku nsonga eno tusobole okulaba kino kiti kiddamu ne minisitiri wakyo kati mugenda kulabako ku mulimu guno musobole okulaga Obuganda nti omulimu gw'okuzzaawo Muzibwa Zarampanga gutambula. Sabagamba omuliro guno gweyokya gwokka obuzibu buva ku ki? Kwe kunoonyereza buwangwa bwe twakwatamu mbeera yenyo obuzibu okunoonyereza kugenda mu maaso ku nsonga ezo ekivaako omuliro naye nga Jonathan bw'ayogedde nti ebikozesebwa wano kiringa bw'osanga ekitoogo ababaddeko mu bitoogo mulaba ebitoogo bikwata omuliro abyokezza naye wateekeddwa okubaawo okunoonyereza okuzuulira ddala omuliro guno guva ku ki okunoonyereza okugenda mu maaso. Oyo yabadde minisita wa information mu Buganda ng'ate agumizza Abaganda nga mpozi Baganda baffe abali ku mukutu guno gwa the online updates page yeeyo embeera egenda mu maaso wano eno ku Masiro. Omulimu ogwo gwe mulengera zezo ssente ettoffaali lye baali bakolekitinga gwegwo omulimu gwe likola mabega wali eri gwegwo omulimu ogugenda mu maaso nga minisita abadde ayagala kutulambuzaako mulabe ku mulimu ogwo we gutuuse mulabe ku mulimu ogwo we gutuuse mulabawo era ebibaati bulungi ekitegeeza nti mwabategeera ebyokuzimba ekitegeeza nti ekifo ekyo kikyali under construction. Tubadde tulinze batuggulirewo ate tulabike nga tubalambuzaako mpolampola mulabe ku mulimu ogugenda mu maaso mu Buganda ate eyinza n'okuba engeri eya accountability yammwe batandise okutugobamu mpolampola abamu batandise okutugobamu mpolampola so katulabike nga ate tuva mu kifo kino eno badde manya kyaliko live agamba ati